السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد أتندق الله تبارك وتعالى ثم غير ملز وفق الله سوكس سنمين بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يمتما ng'abantu bali mu mbeera ez'enjawulo, bali mu bubuze obutagambika, nga Allah bwe yatugamba nti wa inkanu min qablu la fi dalalin mubin. Lubeereberye nga tannaba kujja abantu bali mu bubuze obwolefu obunene. Bannabyabuwangwa beyasanga mu biseera ebyo nga balina obubuze obutagambika, ebintu bye baali bakola ebingi, enzikiriza ze baali balina, emikolo gye baalinga beetabamu, egimu ku gyo tuzze tugikoonako ab'ebitiibwa abaddu ba Allah abalungi. Tetulaba embeera y'obukkakkamu abantu gye baalina, bye basanga baliko ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Najja ne tawhiidi ono omulungi, embeera ennungi eyagaza, najja nayo n'aginnyola bakkiriza. Bangi baamwanukula ne bakkiriza ekigambo kino, bangi abaabigaana mu kusooka ne bagamba ajaala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kubanga yabasanga emirimu gyonna baagigaba, balina basinze ebibumbe ebyenjawulo, amasanamu. Ono baamugabira kino baba bakyagala, ono baamugabira kino, bwe bati amasanamu gonna bye baali balina nga bw'olabira ddala bwe twogera ebiri wano. Balina gundi akola ku kino ddungu, ono akola ku kino, n'amasanamu amaala ge baalina bagayita ne ku nyumba ya Allah. Twagala ku musajja Amr ibn Luhay al-Khuzai, ne bagateeka ne wakati mu Kaaba, ne babeera n'emikolo egy'enjawulo. Engoye batuuka n'okuzijjamu nti basaba, ne beetoola Kaaba mu mbeera eyo. Nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala yasitula ku tawhidi, nga nabbi wa Allah munna tawhidi agisitula. Ibrahim ne mutabani wa Ismail nga bagisitula emisingi gino ku tawhid, bo baagyonoona. Makka yenna n'afaanana bw'atyo, nabbi n'abasanga nga bye bino bye baliko. Abantu bano mukijulira bulungi, tebaagendanga mu zikyaki be yasanga mu Makka wano. Kyeyabalwanisa kye baaliko, bye baagambanga bajjajjaffe, inna wajadna abaana ala umma, nga Allah bw'atulaga mu suratu Zukhruf, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Ayiddako maaso yagamba wa inna ala atharihim muqtadun. Obufuwe bwe tugoberera bwe tuliko, bajjajjaffe baalinga bwe bati. Bye basangako byali bya buwangwa. Enkola yaffe, ennono zaffe zaali bwe ziti, ne bamugamba tetuyinza kuzita. Era abaazifiirako bonna bonna be yakoola ne bagaana, ne balemera ku nnono ezo, ne balemera ku nkola y'abajjajjaabwe. Bajjajja baabwe bye baaliko, Qur'ani yabalamulako mu muliro, tebagenda kuvaayo. Bataata be yali nabo bana abato, ne taata yamulabirira ennyo Abu Talib, ne be yakola mu ddaawa eno, muliro tagenda kuvaayo. Bano abalala bonna abasigadde abaali ku byobuwangwa abaabiremerako bye baaliko mu kiseera ekyo, Abu Jahal bakasa bulungi tebaalina kanisa, tebazigendangamu, kuba ffe tumanyi kyekyo. Kino kyawewuka, ebyobuwangwa byawewuka. Abasiraamu otusanga naffe tubibinkiddemu, nga gye tuzze tukkaatiriza, n'osanga omukulu waabyo akuyira ebyobuwangwa bino nga bagamba musiraamu, era amwogerako nti nammwe si musiraamu, ng'akyakulira bali tumuyita omusiraamu. Ate ddanga eddiini mugireeseemu akajanja, omuntu atodde shahada mumuleke amanyi
nenga byaliko byennyini nabbi beyatandikirako nga tannagenda Madiina kusanga bana balina zikka ekanisa zaabwe abayudaaya banaswara tannabayingiramu beyatandikiramu ebinene okumala emyaka 23 ng'ali mu kulwanisa bino ebyobuwangwa bye baalimu bye baalemerako bajjajjaffe baali bwe bati nga byaliko byennyini ffe mwana wattu kyewuunyisa osanga n'abali mu mizikiti kakiiko nga bye balimu ne imaamu omukulu obasanga mu bitundu bingi nga yakulembera abasiraamu naye ng'essabo weeririddene ng'ebyobuwangwa abirina abiwangaaliddeko n'abalala bonna babirina era mu bika okisanga bagamba haaji mukulu nnyo hijja zaakoze tezigambika nga yakulira n'ekika naye nga bagamba empewo z'ekika zituula kwono haaji empewo z'ekika kwe zituula byennyini nabbi bye yajja okulwanisa sallallahu alayhi wasallama ab'ebitiibwa bingi ku nsonga eyo tujja genda mu maaso tukyabikaatiriza kuba darusi yaffe eno tutambulira ku nsonga eno ebiseera bino kugigaziya la ilaha illa allah muhammadun rasulullah eteere mu mitima gyaffe leero ekiriwo mu byobuwangwa waliwo enteekateeka ezantuuseeko ezigenda mu maaso si bwe kiri 27 nga mmeka nam 31 nga empologoma si bwe kiri si bwe balanga etuuzibwa emyaka egiiseewo myaka emeka 25 empologoma etudde ku ntebe y'abajjajja baayo eramula Obuganda. A'udhu billah. Era enteekateeka zigenda mu maaso mu mizikiti eminene nga bagenda okusabira empologoma. Ebirango byayise dda nga bagenda okusabira empologoma etudde ku ntebe y'abajjajja baayo eramula. Eramula ki? Eramula ki? Kyeyajja Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byennyini byolabya byeyajja amenyewo. Balina n'enzikiriza esooka gye twayogerako nti erinnya eryo kabaka nga bw'oliwulira baali mutuuma, balina enjogenda ze boogera ne baali mutuuma olw'okubanga alina obubaka obuba butereevu eri omutonzi obulamula ku nsi kuno byonna ebiramula biyitiramu ono kye babagamba obubaka obwo ne bamutuuma kabaka. N'ova mu nsi ng'ekyo kiri ku mutima gwo togenda kuddamu kufuna ku ddembe. N'ova mu nsi ng'ekyo kirina kyeri obubaka obumukkako alamule Obuganda ssanyu ly'amaanyi atudde ku ntebe y'abajjajja abalamula Obuganda. Wallahi obusiraamu bati obulina kubanga kirina okutebenkera nti obubaka tebukyasobola kukka bwe yava mu nsi Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Allah yatugamba mu suratu Ahzaabu, ma kaana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah. Muhammadin sallallahu alayhi wasallama Allah mtubuulire mukwatako sigenda kubirambula mu aya yagamba walakin rasulallah wa khatama an-nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Era Allah yatugamba yafundikira obwannabbi teriyo nabbi yenna agenda kuddamu kujja teri obubaka bugenda kukka wanne babeera nga balina enzikiriza eyo ne bawangalira ku mbeera efaanako bw'etyo byatulaga Allah tabaraka wa ta'ala nga birala. Singa bannange tuwangalira mu mbeera ey'obukkakkamu bino nabbi yabikaatiriza nnyo kibaluma bangi bw'oyogera ku mbeera eno era ne baseeka abakulu bavaayo okwanukula ku bino ku mizikiti nti affe tubadde tulina buzibu naye ennono zaffe wano wanga waffe buno era ojja kubawulira nga bakkaatiriza ne mu khutabu ez'ejjuma. Edduwa ogenda kuziwulira nga baziweereza batandise dda ne ku TV ne ku zireediyo zetugamba nti mutuufu zaffe za busiraamu wawulidde dda edduwa batandise dda oziweereza basabira tusabira beene.
A'udhu billah. Bino wallahi biyajja byennyini byatandikirako n'obukakamu tuli mu bunene. Timwana wattu ne botulaba nti banene bennyini abatwala obusiraamu bwaffe wano era balaba amajjubba amanene nga nabadduwa baziweereza. Era nabenteekateeka zigenda mu maaso ku mikolo nga gino. Omuntu gwe bakolerako ebintu eby'enjawulo nga tugamba nti tuli basiraamu, nkoofiira kweziri ku mitwe. Wallahi nga ne nabbi yennyini yabigaana, n'ebigambo byakozesebwanga yabigaana beegendereze ku ye. Tebagenda ne beeyala nkoofiira kweziri agamba nti musiraamu ne sigida nnene. Naye nga nti bino bintu byaffe, bintu byabajjajjaffe. Inna wajadina bwe batwe bamugamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun wa inna ala atharihim muhtadun. Bano Allah tabaraka wa taala yabalamulako muliro. Abasigala ku mbeera zino tebagenda kuvaayo tebetukuliriza mu mizikiti. Kikwase ennaku nti mizikiti ate gye tugamba nti minene. Emikolo gino girangwa. Ne babeerako n'omulaseeko omunene nga naye ataddeko ejjubba ali ku mikolo gino asaba. Ng'edduwa gisaba mu linnya lya ddiini. Akulaga nti munnaddiini naye bino bitulina kubireka. Wallahi buno bukkakkamu bunene. Bunene ebintu bye tulina okulaga abantu nga nabbi tannagenda ku bali be tulowooza nti bokka be bakaafiiri. Bino byawewulwa abali mu kkanisa be tumanyi nti bokka be bali ku bubuze. Naye nga bye bino byennyini obubuze buno ebikolebwa emikolo gino egy'obukkakkamu nabbi gye yajja siba bwe tuba tugenda okumuteekako tulina kukola bweti be tulina okumwambaza. Mikolo girina faana bweti ne bwe giti ng'olaba girimu abagamba nti basiraamu. Abakkiriza abalungi binakuwaza naye nga byebyo ebiriwo. Seeteekateeka z'owulira n'emizikiti nga gyogerwako. Mikolo gino egy'obubuze egy'eshiriki ekigenda okubanyiiza bangi kibanyiiza oyogera ku birala naye nga toyogedde ku beene nga bwe bamuyita n'amannya amalala. Embeera ey'obukkakkamu n'amannya ge bateekawo ge bamuyita mu kumusitula kibamanyi nti kitonde ate kirina obukkakkamu. Ffe gye tukakasa ti y'omu ku bakkakkamu mu nsi eno atudde wano omukkiriza wa bbeeyi nnyo okusinga oyo ng'alina ekigambo kino la ilaha illa Allah. Kubanga abo senga ava mu nsi tagenda kuddayo kufuna ku ssanyu ng'avudde mu nsi mu mbeera eyo. Tagenda kuddayo komba ku ssanyu. Agenda kusinkana banne ba Abu Jahali, agenda kusinkana banne ba Firawuna, agenda kusinkana bebo bagenda okusinkana. Omusiraamu atudde wano wa bbeeyi nnyo. Ne bw'aba atambulira ku kinga ye tagendera mu butaala, ye bw'atambulira talina mbeera ki yonna wa bbeeyi nnyo. Wallahi alina ekigambo kino la ilaha illa Allah nga kiteredde nga takuliriza ebyo. Bino wallahi abantu bibaluma bw'oyogera bw'otyo naye nga bw'oyogera ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam tebibaluma. Naye nga wallahi tulina okubijjayo tubibalage. Allah tabaraka wa ta'ala ajulire omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatulaga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ajulire timutuufu ffe tubituusizza wadde abantu bibanyiiza kubeera ntitubyogerako bwetyo ennono zaabwe wangwe bwabwe. Naye wallahi tebagenda kuba n'ekituuzi wa Allah bwe tuba nti ffe tutuusizza. Abantu bali kyebabuuza wa idh qalat ummatu minhum lima ta'idhuuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Mufaakina b'abantu babagamba ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tulina ekituuzi eri Allah bagaye nti bannange wadde baseeka banene mumalayo mumajjubba boogera bati ne bwe bati ne bavaayo nabo ne basaba edduwa ennene nga baziweereza ku bubuze buno bwennyini nabbi bwe yajja aggyeko abantu tubaga tutuusizza. Tewali kyogenda kwogera eri Allah tabaraka wa ta'ala. Nseko omunene yakola bw'ati gundi bakolangayo bati wallahi bukkakkamu munene. Amasiro ne gajja n'owulira ebirango mu mizikiti nabo nti basonda ttaffaali. Kuki tusonda ttaffaali? Ku shiriki kwebyo nabbi beyajja okumenyawo. N'owulira obukkakkamu bungi ku mbeera ez'enjawulo situkyalina ng'ate oziramu abagamba nti bannaddiini namugongo bagenda waliyo enteekateeka ezigenda maaso naffe abasiraamu wano waafiirawo abajulizi.
ku mikolo egiri awo abakafiri babakunganya naffe wetuli kati ku mikolo gino ogenda giwulira egy'okuzza bajjajjaffe enkola y'abajjajjaffe ng'eramula era ogenda bbala abasiraamu bangi nga banene weebali ne mu kuggulawo edduwa jabbala n'amajubba nga be basaba onyisa emikono bingi ab'ebitiibwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala naye nga si bya ddiini bye bino byennyini nabbi byatandika emyaka gino 23 gy'owulira ng'ali mu kulwana kuba nti amenyawo bino abaabiremerako bonna tebagenda kuvaayo mu muliro abakkiriza basahaba ne baanyiriza eddiini eno gye yajja nayo ne basanyuka ne nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama bali mu ddembe mu nsi muno tebalina bukkakkamu obwo bw'olaba obw'okweyala wansi ku mbeera ezo n'okwegonza n'okwekkakkanya eri ebitonde bino tebaabulina bo baabizanga eri Allah olaba nabbi waabwe yabagaananga okumujja ku ddaala lye nabbi waabwe gwe baali badde bakolera ebyo ne bamusitula yabagaana baayagala bamuleke ku ddaala lye lyaliko Abdullah wa rasuluhu kyalinga kitiibwa kye muddu wa Allah mubaka w'ekyenkizo kyalina nti mubaka wa Allah naye nga muddu nga bo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama emikolo egyo agyetabamu eddiini ye beegenda kumwonoonekako ab'ebitiibwa tukuume eddiini eno kyekyebbeeke tulina ku nsi kuno n'olunaku lwe tugenda okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala liyawmin azim yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin bantu be bagenda okuyimirira mu maaso g'omulezi w'ebitonde Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubaawulamu okusinziira ku mbeera zino bbiri fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id abagenda okubeera mu jjanna be batereeza la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah nga bwe yagisomesa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama teekateeka zigende mu maaso n'ekimanye nti ekyebbeeyi ky'olina diiniyo buwanga bwo bwagala busungu bungi bw'owulira n'ebigambo bigenda okudda ku mbeera ng'ezo nga bamwogeddeko nemanya ekyebbeeyi ky'olina osinkana nakyo Allah diiniyo kikuume kyakwagaza Allah tabaraka wa ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun aya zajja mu sura 2 mu suratu al-baqara yagamba fala tamutunna illa wa antum muslimun mu suratu al-imran yagamba wala tamutunna illa wa antum muslimun barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى مما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته